Bannange nsanyusa okuba nga tukisinkana olunaku olwaleero. Nze Ssemambo Christopher eyeewaayo nga nkyali mulamu okuba nga mbaweereza ebisoko byaffe mu lulimi Oluganda n'engero n'ebyobutonde ebirala bingi gyebiri naye tutambulira awo Katonda nga kyatuwadde obulamu. Ekigambo ky'okwogera olulimi Oluganda oba n'okozesa ebisoko ebirulimu n'engero ezirimu nakyo kya butonde, era y'ensonga lwaki tuli ku Butonde TV. Naye ng'ekisoko ky'olwaleero kigamba nti okuluma omuntu. Okuluma omuntu si mukakaatula mannyo n'ogandi gundi bamulumye nedda. Waliwo ebintu ebikolebwa olumu gibeera emisango ne bagamba gundi yakulabye tisimanyi, bw'aba yakulabye ajja kukuluma. Kiba kitegeeza ajja kukulumiriza nti nze namulabye. Waliwo omuntu gwe balina okwekengera nga y'embeera ze zibeera bwe zityo. Agamba wegendeeze gundi takulaba ajja kukuluma. Kiba kitegeeza akulumiriza mu buli ngeri yonna ye gy'aba agwanidde okukozesa. Bannange Oluganda lugazi era luwanvu, naye oba olwegendereza n'abaana obalabula kubanga ebiwandiiko ebimu abamu temubirina. Mulina kuba nga muwuliriza engero byatambulanga olujegere lw'Oluganda luleme kukutukamu. Neyanzizza neyanzeege Ssaabasajja awangaale.